Omuze gw'okwenyigira mu nvuba embi gugenda gukendeera nga mu kiseera kino Amagye Galwanyisa envuba embi ku nnyanja gali mu kaweefube w'okwongera okubangula abalunnyanja ku myalo egy'enjawulo ku kabi akali mu kukozesa obutimba obutatuukana na mutindo wamu n'amalobo. Enteekateeka eneekulembeddwamu Lieutenant Colonel Mase Kahira ng'ali wamu ne bannamagye abalala bagamba nti baakutalaga ebitundu ebiwerako okulaba nga balwanyisa envuba embi ku nnyanja. Bwe babadde bookya ebitimba ebitatuukana na mutindo amalobo n'ebirala, Lieutenant Colonel Mase agamba nti waakutereeza omulimu guno abagukola baguganyulwemu. Naye Katonda yansobozesa n'ampa amaanyi abantu bano n'embakola kye bali baagala. Colonel Kahirwa agamba nti enteekateeka eno eyambye abavubi bangi okufuna obuweerero era akakasizza nti waakugenda mu maaso n'okulwanyisa envuba embi. Ndi wano okubakoleramu mwena obabangege obabapuuta obabamukene ndi wamwe mwena. Wano wasoose kubeerawo musomo okuva mu bakulembeze ab'enjawulo ng'abantu baweereddwa omukisa okubuuza bye baagala okumanya. Guno gwe mulembe gwe tusoose okulaba nga gwe civilian obeera mu barracks nemukola puroguramu ey'operation n'Amagye. Abasirikale ba Marine okuva e Katosi bazze ku kizinga ky'eddaama ne bakuŋŋaanya ebitimba. Bannannyini bitimba bye babakubidde babagambye okubibaddiza twagala emitwalo 80. Meaning ekigeero tebazze kukola operation, bazze kukiba ssente. Lieutenant Frank Akandwanaho aduumira ebikwekweto mu Kampala ne Mukono annyonnyodde ebimu ku bintu bye bakuŋŋaanyiza okwokya. Oluvannyuma lw'okwokya ebintu bino bw'ati alabudde ababikukusa okukikomya mbagirawo. Tulina muponyoga 234, tulinamu zipamba naye n'amalobo miliyoni 2. Tulina monofilament line meters miliyoni 3. Ebitimba byonna bye tugenda okwokyawo ebitakkirizibwa mu nnyanja bibalirirwamu miliyoni 12. N'olwekyo nga tukole omulimu gwaffe nammwe omweddeko. Sandra Nabaggala ne Rachel Namuli, BBS Terefayina, Gambuuze. Eyo nga tuvudde